Ebyayo Kaguta Museveni ate bitabukidde ddala. Olunaku olwaleero gavumenti y'e Kenya efulumizza ekiwandiiko ng'emulabula nti akomye okukozesa erinnya ly'ensi yaabwe okuyisaawo ebibi byayagala okuyisaawo, era nga kino kyavudde ku mupango gwe bapanze n'omukulu Kano Dr. Kizza Besigye bwe bamukwatidde Kenya, ate olwavudde Kenya ng'ate bo ab'e Kenya nga situte y'e Kenya temanyiiko okukwatibwa kwa mukulu Dr. Kizza Besigye mu ggwanga erya Kenya, era bwe bati bafulumya ekiwandiiko nga balabula Mwami Museveni akomye okukozesa erinnya lyabwe ku bintu byabwe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti akaseera kabadde katambula nga Mwami Museveni bakola obunkodiirwa era nga bakola ebintu bino n'omukulu Dr. Kano Kizza Besigye nga bakuumira bannayuganda mu eyo embeera bazanye ekintu oba nga tebiruubiriddwa. Naye mukwano gwange, bulijjo mwegyo emyaka gyonna lwaki Dr. Kano Kizza Besigye abadde tayogerangako nno tagendangako mbuyiikira, lwaki abadde abukola kati nga bannayuganda bamutegedde kyono baleberanga mu mupango ne Mwami Museveni wabula ali tazze ku ggwanga nga yataba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwenyi. Muganda wange, twongera obajjukiza bannayuganda nti twongere ffe okuzibuka amaaso, twongere okumanya kye twagala era twongere okukirwanirira. Tusuubira nti eggwanga lyaffe bwe tunaalwanira wamu era ne tubako ekyenjawulo bingi bijja kukyuka. Era tuli basiimu nnyo nti kati abantu amaaso gaaba gguse. Bwe tulaba nga bano batuzannya nga tubagamba nedda ne tubasitoopinga ng'obudde bukyali. Nga kye tukoze Mwami Besigye era tumugamba nti nga bwe yeesiba beesumulule ne mukama we. Bw'aba nga ali mu safe house yejjeyo. Bannayuganda kati bazibuka amaaso. Kuyeekera gavumenti ya Uganda naye nga birina kuyeekera gavumenti ya Ruto teweerabira. Nti gavumenti ya Ruto mu kaseera kano eri mu kattu. Gavumenti engolo obugole yakabeera n'okwekalakasa okuli serious okutabeerangako kona mu Uganda emirundi egisoba mwena. Kuba twatandika ne mandamano yalimu enneekalakasa zaalinnya. Ne tugenda mu jenzi naye n'abamu enneekalakasa zaalinnya. Tewaliyo gavumenti yonna etawaanyizibwa ng'eya Ruto erina abantu abagitawaanya naddala abavubuka esobola okuwulira nti omuntu yavudde mu nsi endala najja ateese n'ow'ensi eno ku byekiyeekera yo neeta taking action. Kubanga Martha Karua era abeera n'obusobozi obuyeekera gavumenti ye. Mu biteesebwa okuyeekera gavumenti ya Uganda bisobola era okuggyebwamu ekirowoozo ekiyeekera gavumenti ya Ruto. Mbuuza, lwaki gavumenti ya Ruto yo teyapiikinze interest mu musango guno? Waliwo ajja okugamba omanyi ki oba yapiikinga interest musango guno nga Martha Karua ali mu kutaayaaya ate bamulese afulume agende mu nsi endala ewali oli avunaanibwa okuyeekera gavumenti y'oli naye ng'asinziira mu nsi y'ono. Watiifu nga Martha Karua agenze kusisinkana Museveni nga Museveni ne Besigye bayina akazannyo ke bali mu kuzannya Ruto tikyalumbuye ensanyusa okukulaba taata. Watya nga waliwo akazannyo ke bali mu kuyeekera Ruto teweerabira. Nakugamba nti ne Ruto si musiru obutakimanya nti Museveni yayeekedde ensi zonna ez'okumuliraano. Era Museveni ye yakola order eyakuba gundi Desire Kabila essasi mu mutwe. Kakati omuntu alina likodi nga wakuba Desire Kabila essasi mu mutwe, nze nkwesige nti pisto zino ezayingidde mu nsi yange zaabadde tezizze kutabangula nze. Lwaki gavumenti ya Kenya yo teteekinze action? Kyekigumizza gavumenti ya Kenya okubanga Martha Karua alya butaala n'atuuka n'okulekebwa okufuluma eggwanga ewatali kwekeka kwonna nti akyayinza okubeera ow'obulabe eri gavumenti ya Ruto. Teweerabira nkugambye nti n'okuteesa obuyeekera mu nsi endala oba mu nsi emu wadde nga muteesa ku byansi ndala obwo bubeera busobozi era obusobokera ddala okuteesa ku buyeekera mu nsi yo. Lwaki Ruto yasirise busirise? Lwaki Ruto ye talina kyanyigawo? Oba lwaki gavumenti ya Kenya teteekinze action? Kubanga this is intergovernmental case. Kese ezingiramu ensi bbiri eya Uganda
neya Kenya kubanga obuyeekero obuvunaanu wa Uganda bwali buteesezebwako Kenya. Mbuuza lwaki Martha Karua ye si mukwate wano mu Kenya? Ayina okukwatibwa mu biti ebi. Tewaliyo gavumenti yonna ne bweriba ya ddembe tanga si ya dictator ng'eya Ruto esobola okuleka Martha Karua okwandaala, esobola okuleka ekikolwa kino kibeere kikolwa bukolwa era ekirabe bulabi, esobola okuleka omuntu eyakyazizza abayeekera mu nsi emu ate okugenda mu nsi ewava omuyeekero oli bw'agenda amuwolereze. Watifu nga Martha Karua, Dr. Besigye ne Museveni bali mu kazannyo ka kusuula Ruto. Lwaki yekyo Ruto takirowoozezaako? Martha Karua n'amuleka ng'alya butaala. Martha Karua, Dr. Kizza Besigye bwe yali ajja wano ye muntu gwe yali azza okusisinkana oba ye muntu gwe yali azza okubeerawo ng'omugenyi ng'alonkinga akatabo ke. Ekibuuzo kiri kimu. Bwe kibanga gavumenti ya Uganda yalabanga Besigye okusisinkana Martha Karua bwali buyeekera, erekeete ate Martha Karua okuyingira mu Uganda agenda awolereze Besigye era neekubirira nnyo n'okumuwa temporary permit agenda asobole okuwolereza Besigye. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Ngani Museveni gwe yaleka awolereze omuntu gw'alowooza nti abadde ayeekera naye. Teweerabira nti omusajja okujja mu Kenya yali azze kulonkinga katabo ka Martha Karua. Mu kujja mu Kenya nga azze kulonkinga katabo ka Martha Karua, gavumenti ne intelligence yaayo nga bwegamba neemugoberera era yagenda okusanga nga bali mu kuteesa ku buyeekera. Obutakoma obukomi ku kuteesa ku buyeekera naye neesangayo ne basitoola bbiri. Ate gavumenti y'emu neereka Martha Karua ayingire mu Uganda ajje awolereze Besigye nga ne layisinsi abadde tannagifuna naye ne bamuwa mangu temporary layisinsi okujja okuwolereza omuntu we. Bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta kubanga yajja nga azze kusisinkana ono gavumenti neezuula era neekakasa. That is why yamutadde na mu kooti masho watali yadde okunoonyereza kubanga yamusanze n'emmundu bbiri. Lwaki emmundu ezo ebbiri zaali tezaamuweebwa Martha Karua? Lwaki guno omukolo gwali gutegekeddwa ogw'okutongoza akatabo tegwali gwa buyeekera munda ng'obuyeekera bwe bwekweseeyo? Era gavumenti ya Uganda bw'eba ewadde Martha Karua pamiti eyingira mu Uganda netakuma ku kyakumuwa pamiti eyingira mu Uganda naye neemuwa ne temporary pamiti agenda awolereze omusibe gwe baakwatanga azze okumukyalira. Kitegeeza nti yo gennyini gavumenti ya Uganda ebenga egamba nti Dr. Kizza Besigye tebaamusanga kuba singa baali bamusanga automatically ne Martha Karua yali badde azingirwa omwo. Naye neetawandiikira gavumenti ya Kenya ku muntu waayo akyaza abayeekera mu nsi, wabula ate neemuleka n'okumuleka n'ayingira si kubeerawo ng'atendanti wabula okubeerawo ng'aliidinze ttiimu y'abalooya. Bwe bw'oba olaba kisoboka. Ku Museveni awulira obuwuliza ekigambo mundu njagala okwata essimu yo nga sinnava ku live eno gwe sooka oveeko bw'oba oyagala ofune omuntu gw'okubiraawo ku direct call. Yogera ku bintu by'emmundu, yogera ku bintu by'amasasi, weeyogeze nti mulimu n'amasasi bwe gati olabe oba onaavaawo mu kifo ekyo. Gavumenti esinga okutya obuyeekera ng'etandise n'okuteeka oba yatuuka n'okuteeka kuba opposition abatakwatanga ku mmundu abatabeerangako bannamagye ng'ebasibako mmundu ono gwe yakutte red handed n'emmundu erese omuntu gwe yali agenza okusisinkana era ng'alimu mu lukwe oluyeekera gavumenti waayayo ate ayingire mu Uganda awolereze ogw'okumusanga n'emmundu mu kifo Martha Karua mwe yamuyita amusisinkanire. Gwe bw'oba olaba kigatta ku Museveni, gwe bw'oba olaba kigatta. Bano abantu bali mu kuzannya komedi waabwe lwakuba Besigye alina ekintu ky'atamanyi nti Museveni bw'aba akuzannyisa komedi we alekawo omwaganya gw'amazima omutono. Mwe banakukwatira inikesi gwe mission ekulemye okuggusa waakiri gwe akusaanyizeewo ddala ono katemba awedde emirimu.
Martha Karua nga dictator Yoweri Kaguta Museveni yasobola okufuna obuvumu oba yasobola okugolola omukono ne gutuuka mu nsi yo ne gusokola mugozo okuteesa nayo obuyeekera era nga ye kakasa nti ono gwekutte abadde azze kuteesa buyeekera era bamusanze n'emmundu. Martha Karua n'oteesikamu kale ne bwe babeera nga bamuwaayiriza naye ekigambo ky'okumuwaayiriza ate kiki ekirina okukuteerera ddala ku bunkenke nti ono dikiteeta nnyo olaba awaayiriza n'abatalina mmundu nti balina emmundu mu nsi endala. Olaba awaayiriza n'abazze okutongoza obutabo nti bazze kuteesa ku bya kiyeekera era ye Martha Karua n'atatyamu nti omukono ogwanonya oli mu nsi ye mu nsi yange ate nze nsobola okugwetwalira mu nsi yaagwo. Dikiteeta asobola okuopaletingira mu nsi endala. Ye Martha Karua n'atateyadde okumwenganga bwenyi ku bwenyi agenda amusisinkane. Kaŋŋambe nga Martha Karua looya wa Dr. Kizza Besigye oba yali akyazizza Dr. Kizza Besigye akimanyidde ddala bulungi ti Dr. Kizza Besigye teyalina mmundu ngeza bugeza. Yali tazze kuteesa ku buyeekera. Yali azze kwatendinga mukolo naye bali ne bataswala okujja okumunona okumujja mu ggwanga lya Kenya okumwolekeza eggwanga lya Uganda. Martha Karua n'atagamba nti dikiteeta awaayiriza bw'ati nga nze nnyinza nti okumweŋŋanga okugenda mu nsi ye kuba ekyo kyekiraga dictatorship. Omukono ogwanona omuntu mu nsi yo gw'ogwetwalidde ate gukukwatire mu nsi yaagwo. Bwe bw'oba olaba kisoboka. Bwe bw'oba olaba kisoboka. Ye Martha Karua okuba zonto gwembuulira gw'okisobola ate nga si lwakuba nti oli mutiitizi singa oba tokisobola naye nga kyekiba ekituufu ky'okukolebwa kubanga atisiika obulamu tassa mukono. Ab'omugumu baba bakaaba nga ab'omuti bali mu kuseka ab'omutiitizi nga bali mu kuseka. Mbuuza Martha Karua yegana amaanyi n'obuvumu obugenda okufeesinga Museveni ku musibe ali mu kkooti z'ekinnamagye yali azze okusisinkana ye yabujjawa. Obuvumu obwo ye Martha Karua yabujjawo obutatyamu kweŋŋanga musajja mu ggwanga Uganda already bwe yakozeekedde obuyeekera oba already eyamuteebereza edda nti akolagana n'abayeekera. Mbuuliraayo omuntu omu akuba omusota ne gumusimattukako n'asigala ng'akyagweŋŋanga kubanga mwenna mumanyi nti omusota omukubeko gubeera mukambwe. Mugina emisota gye mulaba egiruma abantu gibeera gibeekanze bwekanzi tegubeera ku mission ya kumusaanya gubeera gumwekanze bwekanzi. Naye omusota ogujja n'ekigendererwa nti naawe oyagala gusaanyaawo musobola okufaaba kubanga buli lwe gukubojja olulimi lumu luba lwa busagwa nnyo okusinga ennimi 10 kiramba zizikubojja nga gukwekanze bwekanzi. Martha Karua yaani oyo eyeŋŋanga omusota omukubeko oba yaani oyo eyeŋŋanga omusota ogweraliikiridde nti bagenda kuzannyira mu magi gaagwo. Ate era yo gavumenti ya Museveni neetabaamu kutya yadde newa Martha Karua pamiti eyingira newa Martha Karua pamiti teri temporary okusobola okuwolereza Dr. Kizza Besigye ng'ekyo ekisabwe yakikolera ani? Gavumenti ya Uganda ng'ekyo ekisabwe yakikolera ani? Nga n'abamu balooya ku misango eminene gyesobola okubuzaabuza empapula zaabwe ez'obwalooya netuuka n'okulaga nti oggiddwako layisinsi oba layisinsi yo egenda kuggwako kubanga ekimanyi nti ono looya abeera mutendeke nnyo kyokka ng'ate ono gwekutte yeekakasa nti muyeekera erina okubuzaabuza empapula z'obwalooya eitha okubanga tezaawera oba eitha okubeera nga ziweddeko. Naye gavumenti eyagala okuvunaana Dr. Kizza Besigye gwe yatuuka n'okulumba mu nsi endala ng'era batesobola kugumugumiikiriza kudda mu Uganda ate yeerwana okulaba nga Martha Karua awolereza Dr. Kizza Besigye gwe bw'oba olaba kigatta neerwana efune ne pamiti ey'amangu eri temporary asobole okujja okuwolereza munywanyi we ono Martha Karua international actress mu firimu eno. Ono Martha Karua international actress mu firimu eno. Tugenze ku ky'abawagizi ba FDC ababadde ku kkooti nga bawaganga bwe baaleka abaani. Kyogamba ye Jamiru mukulu talina bawagizi be.
Bamusa Baluku bani bonna James Ongwen tebalina bawagizi baabwe. Lwaki yo muwagizi wa Dr. Kizza Besigye akkiriziddwa ku kooti n'akusakanya n'asakanya n'ayimbira waggulu nnyo ti dokita waffe ow'amaanyi ennyo kyokka ng'omuntu gwali mu kuyimbira waggulu ennyo ali ku musango gwa kuyeekera nsi, ali ku musango gwa kusangibwa na mmundu. In that nti Dr. Kizza Besigye ebibi ebibi ate muguno omusango gwe bamutaddeko munene nnyo kubanga gulimu n'okutabangula emirembe z'ensi ebbiri. Watifu nga Dr. Kizza Besigye yali azokkola obutujju mu Kenya n'oluvannyuma kitwalibwe nti Uganda yeerumbaganye Kenya naye yo Uganda n'eraga nti ate yo esobola n'okuleka abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bajje basiga ekifaananyi ti omuntu waabwe si mutujju kyokka teweerabira yo gavumenti yapiikinze the interest okumupiiningako obutujju. In that gavumenti teyagala muntu yenna ali ku ludda lwa Dr. Kizza Besigye nga ye gavumenti y'emu eyalemesa bannayuganda abaali bakumba ku paalamenti just kwogera ku nguzi. Erese abawagizi b'omutujju, erese abawagizi b'omuyeekera babeere ku kooti ng'ebinyira bandaale era nga bawaana omuntu waabwe n'okulaga nti Kirimaanyi nga bwe yakikola ddi ku Kyagulanyi baali bamukutte ddi gwe munnayuganda ne bakuleka okugenda okuyisa ebivvulu ku kooti. Kyagulanyi baali bamukutte ddi gwe munnayuganda ne bakuleka okugenda okuyisa ebivvulu ku kooti nga n'abeekalakaasa abaali bamatchinga just to parliament a peaceful demonstration yabalemesa. Erese abakumbi ba Dr. Kizza Besigye ne bayingira ku kooti nga Kyagulanyi agamba bugambi nti ngenda kujja ku CBS ne bayiwa w'amagye muba mujjukira Kyagulanyi bwe yagenda ku radio ya Ssaabasajja yali BBS terefayinawo ku Masengere ne bayiwa w'amagye nga tebakkiriza abawagizi be kuyingira era bwe mbaseerabidde bulungi ne tiyagasi yavaayo just kuziyiza abawagizi ba Kyagulanyi agenda okwogerera ku mpewo. Mbuuza gavumenti gwe yazuddemu obutujju ng'emusanze n'emmundu ng'ejja wa molaalo ereka abantu okukuŋŋaanira ku kooti bayimbe nti Besigye waffe oyo omuzira waffe oyo nga bwe yaleka abaani. Mbuuza nga bwe yaleka abaani. Ekibuuzo ekirala lwaki abawagizi ba NRM ate bwe tujja ne twogerako nti Dr. Kizza Besigye bino tetubitegeera ate be bavaayo okutuvuma? Lwaki batuvuma? Ekituvumya kibeera ki? Kubanga omuwagizi wa Museveni bwe waalirabye nga yeekolera itongwa akkatira Besigye ali serious teweerabira omuwagizi wa Museveni oŋŋamba nti Kyagulanyi tali serious. Era opposition gye mwali muwuliddemu ng'ey'omuzinzi ya Dr. Kizza Besigye ate nze bwe nkuba Dr. Kizza Besigye kitegeeza mba nkolera ggwe oba kitegeeza mba nnyamba ggwe okukkakkanya omulabe gw'osinga okutya ng'era bwe mutera okugamba nti Kyagulanyi yaleetebwa okukkakkanya Besigye. Kakati kitegeeza tubeera ku mission emu eyaleeta Kyagulanyi y'oyo gw'owagira then yeekola itongwa bw'avaayo n'agamba nti ebintu bino mbitankanye. Onyiigira ki? Kyekimukuvumya. Osobola okubeera omusamize mu kaseera ke kamu ng'ate ggwe akulembera esswala. Era bw'oba ogenda mu busamize bwo ogenda mu kyama toyinza kusanga sheeyi nga yebbika essabo ng'aliko akakofiira misana ttuku. Toyinza kusanga faaza ng'ayingira essabo ng'aliko n'ekkoola ze ez'obwafaaza oba ng'ali mu byambalo bye eby'obwafaaza misana ttuku. Toyinza kusanga pasita amanyikiddwa nti pasita gundi ne bwali babujinga omwonoonefu ng'ayingira essabo misana ttuku. Kakati mbuuza omuwagizi wa NRM bwe ŋŋamba nti bino sibitegeera ggwe ki ekikunvumya? Era ekikunvumya kitegeeza mbeera mu kusuula ddiiru yo kubanga wagamba twaleetebwa okukkakkanya Besigye, wagamba nti tukolera Museveni. Kitegeeza tuli ku mission emu yakulemezawo Museveni mu buyinza. Oyo abadde agenda okuyeekera Museveni bwe mmukuba lwaki gwasinga okunyiiga? Bwe mmukuba n'onyiiga eyo tebeera pulojekiti y'oluwombo mbeera sirimu kuluyuzaamu. Ngenze kuba FDC aba FDC lwaki buli wenvayo okugamba nti Dr. Kizza Besigye takwatibwangako na mmundu ate mmwe musinga okunyiiga? Kyogamba mmwe Dr. Kizza Besigye mumwagala munda ani ye yagaba wadde
nti Dr. Kizza Besigye mulina okumusibako ekyobuyeekera kubanga yeekola itongo bajjanaga tabangako na mmundu kitegeeza ali mu kutaasa Besigye kuba emisango egivunaana Besigye giriko akalabba giriko okusibwa amayisa ini that nti bwe tutambuza enjiri eyo kebe mu international community nti bino byonna gavumenti ya Museveni epangirira bipangirire bino byonna gavumenti ya Museveni eri mu kuzannya firimu bino byonna gavumenti ya Museveni erimba kireza tuli mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tutaasa Besigye n'okusiigira international community ekifaananyi nti Museveni ali mu katemba ate lwaki mmwe mutuvuma mmwe tugambe nti Dr. Kizza Besigye mumwagaliza kukomera mmwe tugambe nti Dr. Kizza Besigye mumwagaliza kalabba bwe mubanga mwe mwenyumiriza mu ky'okumuyita omuyeekera bwe mubanga mwenyumiriza mu ky'okubeera n'emmundu then mission yabadde ky'okubanga mmwe muwulira nti ekyo ekiri ate kye mwagala okwambaza omuntu wammwe nabagamba gye buvuddeko nga njogera ku bintu bya Dr. Kizza Besigye omulundi ogusooka kwatanga omwana rape oba defilement oba rape kwatanga omukazi rape tomuntu gezaako okutta omuntu naye teweepampalikanga mu kuyeekera gavumenti kubanga okuyeekera gavumenti kuliko ebibonerezo binene n'okusinga akutta omwana katugambe nti Hajji oyo gwe mutera okulaba mu mawulire gwe bazannyisa firimu yakwata omwana nga ne Dr. Kizza Besigye bamusanga n'emmundu e Nairobi n'ekigenwa ky'okuyeekera gavumenti ya Uganda olowooza ani abeerewo obulabe eri gavumenti ya Uganda kwaba babiri Hajji Kwizera oba Dr. Kizza Besigye gwe bw'oba olaba gavumenti ya Uganda esobola okupeyinga nnyo attention ku musango gwa Hajji Kwizera okusinga omusango gwa Dr. Kizza Besigye ogulimu okuyeekera ensi oba gavumenti ennamba mbuuza abawagizi ba FDC mwekigendererwa kyammwe ekyokwagala okugamba nti tugambe nti Dr. Kizza Besigye kituufu baamukutte n'emmundu kyekyaki era gwe abeera ayagaliza Dr. Kizza Besigye amusibako ogw'emmundu okusinga nsajja n'agamba nti ono katemba bwe njogera ekigambo katemba mbasigambye nti Dr. Kizza Besigye yazannya nekisoboka okubanga Museveni yali mu kumuzannyisa ku bintu by'atamanyiiko then lwaki gweoyagala okukimwambaza nzikyengezaako okumwambulula era bw'aba yeeyakutumye nti mukinyambaze mufube nnyo okukkirizisa abantu nti ndi muyeekera mukinyambaze mwe mupike ekintu kino mulage ensi bwe ndi omuyeekera ekigendererwa kye kyali ki kuba ndaba muvudde ku musango n'okutaasa Dr. Kizza Besigye mwe mukuba kimu kukakasa nsi nti Dr. Kizza Besigye ye muntu ayagala okusuula gavumenti omutuufu yali badde muzira singa abeera nga takwatiddwa nga ne gavumenti emaze okugwa naye mu kaseera kano ebintu birina kubeera byakwegaanibwa sisuubira nti ne Martha Karua avudde Kenya kujja kulumiriza Dr. Kizza Besigye nti bituufu yalina emmundu then g'omuwagizi we lwaki ofuba nnyo okubanga okiteekawo nti Dr. Kizza Besigye kituufu yalina emmundu ekigendererwa kyo kibeera kyolaba bwe muleka ebituli mu musango gwammwe mmwe mutuwa ensonga lwaki tulina okugamba nti kino si kituufu kubanga omuntu gwe bakwatidde mu gw'obuyeekera ne bw'aba bamukwatidde mu kikolwa asobola okugwegaana kankubuulire tewaliyo omuntu yali azze nakkiriza nti ndi muyeekera omuntu gwe bakwatidde mu buyeekera alanga omusajja mukazi we gwakwatidde mu bwenzi omukyala ne bwakusanga ng'oli bwereere nga n'obupiira omaze okubulonkinga ebyokulwanyisa bimaze okugendako nga ne gw'oli naye yeetemye sipeeya wallahi osobola okwegaana mbuuza ono muyeekera wa ngeri ki ayagala okugamba ensi nti mupike ekintu ekyokuba nti ndi muyeekera mutambuze enjiri ndi Dr. Kizza Besigye bamukutte n'emmundu kubanga tumanyi nti stage waali yakwegaana ne baba bakwatidde mu kikolwa ye gwe batakwatira mu kikolwa public kyeraba watali yadde obujulizi obumala public bwerabo babo basobola okuwa public